kale kusema official nkwaniriza eno sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu okusobola kubanga ate ofuna videos ezifaanagana ku bezitine ezisingako kale abanafu ba Axola batuusako show eno bakutegeeza nti noonya solas ez'omulembe okuva gye bali enamba gya screen yeeyo n'emirimu gye bali mu kukola gye bakwasaganya kati gwe beetaaze abanoonyeeko ng'okuba ku enamba y'essimu ojja kubanga obafuna gwe yeetaaga deliveries bajja kubanga bazikuleetera n'ebirala bingi nnyo banoonyeeko ate okusobola kubanga ate omanya ebisinga buli kika kya solar bakirina tugenda mu Christmas season so kakati gwe yeetaaga okubanga ate okolera muzadde wo surprise osobola okumuwa ekirabo kya solar so osobanga bakubirako agala solar ezawaka gazisobola okusupportinga TV fridge bazikuwa agala solar ezisobola okukozesebwa mu bulimi okukozesa ku water pumps security system n'ebirala bingi nnyo babikola ekirala tugenda mu Christmas season nga bwe nkugambye tulina ka surprise osobola kubanga ate otunoonya kubanga tusurprising omuntu wo tumuwa ebirabo kubanga tunkola shopping ya Christmas so kubanga tukubirako netubiranga tukuwa packages ezenjalo yanditaze okubanga okolera muzadde wo shopping ate nemutuukako nga olye eyo ebweru eggwanga yonna gy'oli kale tunoonyeeko kati osobola kubanga ate obookinga nga mu budde tutandika okubanga tutwala ebintu ebyo as early as Christmas period as early as Christmas Eve kale ku set bye kebisebuka atugenda maswenga tunoonya ba characters abenjawulo ba actors ba actresses abenjawulo ndoza nakakola episodes ziringa nga 5 ezabazanya abenjawulo tunyumya kumiramu ejali mu kebisebuka then n'okumanya kiki ekiddako now ku set benina muchekangwa boyfriend and girlfriend pose muchekangwa zanya ngani Conrad yeah girlfriend nabani Damali yeah. Kale kakati then mu kebisebuka ye Carlton then wali Sonia Monica yeah. Yes kakati okwanguyizaamu ebizibu byakolanga ono yabudabudanga ebizibu byono byonna byayitangamu sike senior cancer so twala kutwogeremuko tulabe obulamu we buli saawa zino memories zake ebisebuka biriwe saawa zino n'ebirala bingi nnyo so kubuze kubanka abatulaba ku Saimo Official up close thank you so much okuberanga muwagira Saimo Official ate mwe bali nnyo kuwagira Aromatic Entertainment manya bampita Morris Jordan Kawesa abasinga mu manyinga amanya mangi Carlton Jordan Nico kati mugenda kumanyanga Conrad Muchekango so thank you so much for loving us we love you very much babuze yeah abalabi ba Saimo Official mbala musako yona je musinzira ne mutula ku page ne mulaba buli content gwabaweereza mukola kyamaanyi wamu nabo abawagizi bafe aba Aromatic Entertainment tusima nnyo kyona kye mutukolera amanya bampitana mukasa Rosemel ngera mu Cape Sebuka nazanyanga Monica then muchekango onsanga yonga Damali okay first of all amusinyo na mwina usinyo ne mwalika awamu ku setiem muchekango oba mukebisebuka ya weziri yerwa jojjukira nze no je mujjukirako yali ya tabbu nnyo nga kana atera okugwa yamwe yabiri yali kikyojjukira kyenjijjukirako anti nagenda ne bino byenabaddemu nino muwala ono ninoli so chatukanga abawala banji on my back so nga nonyo nga nchankalanya nnyo Sonia ate nga Sonia yali nnyo mukwano gwoyo so yantuuza nambulirira koko nga yambulirira okwesonyiwako ku mbeera y'abawala abangi abo okikola nga olyakimanyi baye takimanyi kyo obuliridde baba of course omwala yali tamanyi naye nga nze nalina taking a responsibility nga yali yeewaayo okutereza abaana ba campus kambuuze because to discuss nga kumiramu egyenjawulo egiri mu kebisebuka kyandibadde ekirungi kankipointinge nawuwo n'omanya nti no mukwano gwo yayogedde ne boyfriend wiwo about you nga tomanyi kyandikuyisiza kitya. Of course it depends but for good reason nsobola okumuleka nayogera naye for good reason so kuba good reason nevaamu ebibi it depends if it's a good reason I don't think isobola okuvaamu ngambi but if we have a bad reason of course I can't be happy yeah akati awuli wajjo kubuuliza wategedde ddi
kubanga era buli omu yenna buli musajja yenna gubakwata nga alina omusango gwakoze either yeekwasa nabadde ngenze kukola kino nabadde ngenze kukola kino kakati ffe kyetulaba is the wider picture nti wayogedde ne boyfriend wange wayogedde naye eki wabadde omugamba ki waki wayogedde naye kola is it applicable in any way mu bulamu bwaffe bwa bulijjo tukijje mu firimu? Yeah, me personally in my life nze sikirinaako buzibu kuba nkimanyi bwemba ndi mu relationship n'omuntu tuba twetegeera nga ffe so omuntu webweru yenna aba tamanyi kiri between me and him so aba alina okweprotectinga nange nene protectinga bw'aba takikoze then mba sikirinaako kkomo. Yeah. Kalton okkiririzamu okwogera ne mukwano gwa girlfriend wo okutereeza problems zibamufunye mu relationship? Yeah, nzikiriza nakyo 10 lwa nsonga nti Simon nyiza okunyiza girlfriend wange oba girlfriend wange anyiza okulaba ekintu for example nsanze n'omuwala omuwala ye tamumanyi gwa nsanze naye n'alowooza kirala nti oba ndi mumukwana kati jjukira bawala bano ebiseera ebisinga bwe banyiiga abatayagala kwogera naawe kati I think it's better nti bw'oba wanga waliwo omuntu oyo makati nze nsobola obimugamba nomugamba nti muna ekyabadde bwe kiti oli nabadde simukwana nabadde nabyo mugamba kino nekino naye girlfriend wange yalowoozeza kino kati ono bw'agenda nayogera ne girlfriend wange nsobola nzikiriza nti girlfriend wange asobola okukakkana kubanga in that moment aba tayagala kwogera nange which means I won't get time to explain to her what happened but she has the right okugenda namunnyonnyola so bw'amunnyonnyola I think it's better tusobola kuddamu ne tukwatagana so omuntu okuba in between us ndowooza nti kirungi. Omuntu ataliyo nga mwekwana bigambo ki byayinza okukugamba ng'abikugamba on behalf of oyo yakwana okumusonyiwa? Ataliyo nga bakola ki? Repeat me that question. Saaliyo nga mwekwana mufunye obuzibu bigambo ki ebikwemye okuwulira okuva kw'ono eyakunyiiza byanyinza okukugamba nebikuletera okusonyiwa ono nga no yabikugambye nebikulema okuwuliriza? Of course many times mu relationship nzikiriza nnyo okubanga I trust my man ebigambo byaŋŋambye ebiseera ebisinga ngezaako muwuliriza naye bwe kibanga kyetaagisaamu omuntu omulala nga alina a better reason ng'ate alina ne support ye bye byayogera of course nyinza okusindiikirizibwa oba nyinza okutuuka ku mbeera egamba nti yes kanzikirize kyagamba bw'abanga alina backup ye bye byayogera. Mbeera ki eyinza okulemesa okuwuliriza ebyange nze yakwana byenkugambye n'ogaana obiwuliriza ate n'owuliriza ebyono omulala mbeera ki eyo? Yeah, waliwo embeera ezitewalika mulimu omuntu nga mistake yagifuula something which is normal so bwembanga nkukwatidde omulundi ogusooka mistake then you repeat the same thing. Yeah, of course stand takema mirundi gisukka mu 10 bwe kisuka Bible jensoma Bible baga stand akememeka. Of course Sid is so well conversant about that. Naye nze I personally of principles zentambulirako bw'okola ekintu kyekimu okusooka emirundi 5 that is a habit eba tegenda kuvaamu. Yeah, nsobola ogigumiikiriza because a relationship kati ebikyatugobanga abakyala oba I'm talking on my side tebukyali bwenzi naye etugobawo kati ye muntu atali developmental nga no it's a habit mu basajja bonna so senga oyogirako naye that one I have no control. It's not a habit in basajja bonna ove ku ebyo bano abaana government yanibadde bateekamu n'ebisenge bagenda basome ebweru w'eggwanga. Nze ekyo kyemanyi era abo bosanga nga si benzi be batini nnyo ate baavu tebalina ssente naye bwe banaazifuna nabo bajja kudda sente wezikuomanyiwo gwe abenzi be baavu abatali benzi be baavu so ekibakugira okwenda bwe butaba na ssente so buli mugagga ali free okwenda is that what you mean? Sikuga nti ali free gye bali abatini abatakikola of course tujja kugamba nti 0.1% be batakola ki be batayenda
bebatayenda naye awasigadde kati bw'otandika nti ate yayenze tudde wano tudde wali oyinza okakkana nga Uganda ogimazeewo so ensonga ng'eyo tekyatulemesa ensonga etulemesa nti talina value addition gyakugattako tena kyagattako ekyogwe no so kankutegere bulungi nti bwe mba nina sente nga nina nsobola okukukwana nenkuzimbira ennyumba nekugulira n'emmoroka nzikirizibwa okukwanayo omulala mugulire n'emmoroka are you okay with it ensonga ye luli ngoba omuwala asiba emigugu nti omusajja amwenzi ne bagenda bakkiriziganya mu gye baali batudde nga ekibiina ky'abakyala tekirabika Uganda yonna oba ensi yonna abasajja bonna baki benzi naye wabanga alina kyakugattako ng'omwezi guno ayeguzeyo ku ploti yazimbye ennyumba agulidde akamotoka ali fine okwenda si tali fine tekiri fine tekinnobya me personally tekinnobya tekina gye kintwala because ne gyenzira nejodduka naye mukyala waba yamulesewo olwabwenzi kakati olwo bw'osigala olwo oba okola ki kuba ekyo kikulu okusigala osigadde naye osigadde okola ki ansigadde wamaka I'm focusing on myself bwe mba n'abaana bange so what happens when you're focusing on yourself wenjagala ennyago anti kati tuli mu teach for touch tetuli mu teach for touch nga bwe gambye nti eri yafuuka habit just kukwatagana nomumanya nti obudde bwe butajja beerawo bw'ataliiwo simutawaanya as long as he can put something on the table ekyetaagisa nga nze omukyala the rest bijja kuba tebinkwatako nja kuba busy in my work tugende mazima kati nakuba ngalo zikubeera zino omukazi n'amanya nti oyenda n'atava waka n'atayomba n'atakunyiga kyekijja mu bwongo bwabikola bwemba nyenze nankwata ebyamazima nga nkote red handed natabako kyakola nasigala mu mbeera ze n'omusanga na bulungi nnyo nga atadde emmere ku dining bw'ati n'atooka nno yeesaza n'obwambe wabujja mu ddiro wabutwala mu kisengo nva ewaka ne ŋŋenda ekyekyaddala oba kyetutategeera ffe ebiseera ebisinga omukyalo okwenda oba omwami okwenda there are always reasons behind wabeerawo oli nga habit yakimanyianga hobby for example kati nga mmalako ntya wiiki era otuka mu wiiki mmakati awo bunaku nga nnyo ogenda waliwo bigamba oswaza ekika bigamba gwe so at times of course tosobola sirika busitisi ekiba kikwatako naye ekibaawo nti ngezaako okwogera naawe nemanya endowooza eri ki behind that are you ready to change or not naye omuntu tebamukyusiza mu lunaku lumu it's a gradual process of which gyotasobola kulwanako rapidly so of course njogera naye naye bwekigana I don't force it as long as okkiririza mu kwogera n'omusajja n'omugamba baby va ku bwenzi nabuba simugamba baby va ku bwenzi omugamba ki ekiganye nina kyembulamu oba okyetaaga bwetazi kubeerawo bweba yeyo ensonga omwana amala kugamba ekigambo ekyo n'akubuuza ekibuuzo ekyo mu bulamu obwa bulijjo fugeza bakwatidde mu bwenzi n'agamba baby nina kyembulamu oyinza muwa ansa ki anti Simon kisinziira anteebereza buteebezo bankute red handed bakukutte ozeeyo ewaka otitiba n'ogamba kati leero omukazi afuluma namusanga musanyufu ne naakubuuza ekibuuzo ekyo mukwano kiki ekibulamu kitereezo olekeraawo obwenzi omuddamu ki ekyamazima nsinziira ku nsonga ze nasinziddeko okwenda bw'abanga gwe nayenzeeko alina kyasinga ono kyemmugamba nti you know what tolina akamina tolina nemwe wakati egundi gyoyogerako like bwogenda generally abantu balina ensonga zaabwe lwaki bakola ki benda naye teri alina nsonga ekwatwako abirabuleti nagamba nice kyola kyazaawo
simanyi nakumanya kale zinade sibiri nako Stani yange mimi. nene sibiri nako simanyi kakati mbakutte we batyo nedani bakutte omala kubuziza kiki kyemba ntereza I know chamazima mugamba nti toyina kikubulako toyina kikubulako kye chamazima yensonga lwaki gwe nalondayo mu banji naye olunaku olwaleero lwonkutte ekyamazima ebigambo bibula wagamba toyina kyobulako zirina kyembulako then abandese mu bbanga naye nga bwe nkugambye bw'aba ng'akyasobola okundabirira wendi ze nga siri bubi obuzibu obusingawo okutandika kubeera disrespected obuzibu obubeerawo naye bwe mba nkyalina respect yange ng'omukyala ng'okyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwo yes nti tetusula njala me and my kids oba bwe mba nze nga sisula njala sirina gye ndaga bano abakazi ababeerawo ku lw'emmere nga yaga akasitandi emmere kastampa buli kimu kasitandi emmere kastampa buli kimu batono bano nja kumwebaza nti alabika nti mwana muto naye obwongo bwe bulabika nti buli mature enough okubeera ng'atuula mu bufumbo n'atebenkera batono nnyo b'osanga Simon ng'asobola okugamba ekyo nti nze bw'oba olinayo girlfriend nze kasitompa ebyange byempulira byenjagala bwe mba nga nsobola okusaba olugoye n'olumpa nga tosobola okulya ng'abaana obasomesa ompadde na buli kimu kyenjagala sikulinako buzibu bakyali batono so thank you so much genda n'omutima ogwo yes takukomya mu kamera agutuuse n'ewaka mu kamera agende nagwo mu maaso basically twogera because character yali best nnyo ku bwenzi ate Harold was basically ku counseling mitima olowooza waliwo relationship esobola okubeerawo nga teri mu bwenzi esobola otambula ntera nnyo okuwulira abawala nga bakikozesa ng'agamba nti boyfriend wange no si bawala abakazi abakulu ntira okulya nga bagamba nti nze boyfriend wange okubeerawo nga talina side chick kineraliikiriza je mubeera mu lukiiko lw'emmindi nono bagamba bati ate enkiiko z'abakazi baza mmindi nigiina kyekiramu muno mukabi ye musisinkana bagamba batya nga bwe nagambye relationship okubeera nga omusajja ng'oteekayo n'omukono n'ogamba owange tayenda lwaki mba nguteekayo ng'okakasa nga bwe nagambye nti worldwide oba Uganda wide ekyobwenzi it's a habit and it's normal in men but ninyo obosanga tebayenda so I can't guarantee because siri katonda sisobola kukimira kunaye nze nga bwe nagambye obwenzi tebulina kyebunzijako kalata kikomye n'okikoma kiri ekigambo kyagamba nti obwenzi it's normal in men nembakazi tokiteekawo specific in men no namwe mwenda omanyi boda ezikubya abakazi gomanyi nti ali ku dduuka ne boda n'emukubira ebusega ng'emudduse mutwala ogamba atatambuza biziga ebusega boda emukubye ayagala yoki kati gwe boteekawo nti no common in men no way fenna bw'oba esazeewo nti it's common fenna n'abawala oba n'abakazi kale ekibuuzo waliwo tuba kisoboka ne tuba n'ensi nga ng'oli teri nsi eri mu bakalutoni esoboka kisoboka lwaki nti ebiseera ebisinga Simon nga kyewayogeddeko wali emabega nti kiki ekireetera nnyo abasajja okwenda oba abakazi okwenda abakazi ekibisinga obaleetera okwenda kyemmanyiiko ekitonotono nti omukazi asobola okusaba ekintu asobola okusaba akateeteeyi nga tolina ssente zikagula naye nga ku Christmas awuli ayagala kambala agenda kufunayo John bwamugulira akateeteeyi automatically agenda mwendako abakazi muli cheap bwe mutyo n'ogenda olw'akateeteeyi abasajja ffe ekisinga okutwendesa nti abasajja ekisinga obbendesa nga nze siriimu
kyempulira abasajja esinga okubendesa abasajja esinga okubendesa for example wa film gye nalabako kale sireta firimu kale waliwo omukwano gwange waliwo omukwano gwange yalina girlfriend we ne bafunamu obutakkanya bwe bafunamu obutakkanya abakazi balina guno omuze baba girlfriend balina guno omuze nti agenda kusibira ekikokolo okumala nga wiiki nga tayogera naawe okitegeera kusibidde ekikokolo okumala wiiki tayogera naawe kyokka landiro lyakola ki abanja kati ate oluusi nti waliwo kananca akakubeerako wano akakuba obubi kati lumu ogamba yo wakansibidde ekikokolo yekikyo ekyo nakyebera ku kyali wange era okuva olwo nze nensalawo nti girlfriend wange bwe tuba tufunyemu obutakkanya tutuula there and then oba ayagala oba tayagala ne tubugonjoola okwewala kiri okwewala ogendo wa bunnanca bunnakanwagi olusirika lwalimaze ebbanga ki olusirika olwaki oba lwali mu relationship nze sisobola beera muntu naye sabeera muntu munju emu nga tetwogera wanyiziza saakugera ogenda kunkakawukazi ogenda kumbikulamu nze era wotukyuka ku eyo point nze ndowooza nsooka oba nenjira nga nfulumamu nensulako ewalala wanyiziza nawe okimanyi nekiwanyiziza kikwatwako no nze sisobola kubeera na muntu nga sisobola kwogera naye kati bwemba omulwadde anti kati bw'oba kyoyagala kwogera nange kitegeeza nti awo sirina kyensobola kugamba nze bwemba munyeziza nze ndi muntu ategera mangu mistake era ate nkulinga mangu down era njogera naye ze because sabeera muntu na munju emu nga tetwogera nze ne bweba abantu abambeera okumpi nze oli ne bwaba tanjagala mwesibako kyokunjagala kirina si kukale simulekako akanjagala naye tubeere nga twogera so bw'obeera tonjagala well and good naye tondaga nti tonjagala because kimalako emirembe osirikira bbanga ki nze ano okuva ku kiri ekyatuuka ku kyali wange kyenkugamba nti sisobola kukkiriza girlfriend wange tumale wiiki 3 days nga tetwogera kuba manyi ekiba kigenda okubaawo either nze njagenda ku bunnanca bunnakanwagi oba ye ajagenda mba John base kintu baani bamukonsolinge ate balina nanyo kino ekigamba nti nze mukwano gwange asobola okunzikakkanya amangu baba n'ebigambo linda yangamba babeerawo buli kaseera nze mukwano gwange asobola okunzikakkanya n'omubuuza oyani ono mukwano gwange he's my best friend anjeta kujajinga okitegeera kati ye mbu bo babakkakkanya mangu okusinga ffe ba boyfriend awadda utamujajinga gwe kimubiri naye nga tova ku chat kimubiri ebikoze bitya anti ekyo nkikola because she's my girl lover at the end of the day nti bwaba ayenze nze kigenda kunnuma oli gwayita friend we gwayita best friend we ne bwaba ayenze ye tekigenda muluma because they are just friends as she's claiming okitegeera nze girlfriend wange era musubira okubanga ne mu future ye mukyala wange nga tuzeeyo mukebisibuka film yagenda okugwanga ofudde lessons ki gwe zoolaba omuntu eyalaba series okuva gye yatandika paka gye yaggweera ze yafuna ng'alaba naddala character yo gwe nga gwe kati character ya Carlton ekisookera ddala Carlton neeyisa gye yeesangamu ku campus teyalinga nnungi olw'ensonga nti first of all yeyava ku mulamu ogwamutwala ku ssomero ogwamutwala ku campus ebitabo nasooka n'abiteeka ebbali yabiviirako ddala teyabiviirako ddala naye nga percentage esinga agimalira ku baki ku bakazi kati ekirala kinayigamu wano nga movie eggwa nti Carlton yateekanga nnyo ssente nnyingi mu Sonia at the end of the day omukazi yenna oba omuwala yenna bakugamba nti sikwagala though ayinza obutakikwatulira nti sikwagala like face to face naye ebikolwa bye bisobola okulaga nti naye ono gwe neesibako takola ki tanjagala kati
kiyige mangu kiteke mangu omuntu nti naye ono gwe malirako obudde kyamazima kubanga Sonia yatuuka n'ekiseera okuleeta sugar daddy namuleeta ku campus n'ayita kulo yaleeta sugar daddy ku campus Carlton najja nga azze kulaba Sonia Carlton takimanyi nti eno waliyo sugar daddy wa Sonia bwe yatuuka bw'ati n'amulaba so Sonia yagamba Carlton nti this is my husband, the love of my life. Okitegeera. Nenga gwabigamba boyfriend amukwana era muwa sente azikwata. Kati gwe boyfriend kyatalina magezi kutegeera nti kituufu ddala omuntu anjagala tasobola ku introducinga husband we nga amungamba nga like she's the love of my life. Osobola okukwata sente z'omuntu akwana ninga omutima tegumwagala naye nga akwa sente. Omuntu gwe saagala simuli yako sente ze kuba ne gwenjagala naye era mba musaasira naye gwe saagala simuli yako sente ze Kampala ona amusobola. That's why I'm a very hard working woman. Nekolerera. Kampala baagala abo oyina akazigoko. So omuntu gwe saagala simuli yako sente because mpulira nga sente zo zinkolimira sente za kibi naye bwe mba mwagala well and good. Baagala onokole baakuzaala. Abakazi batereke embuto basana. Yeah. No, I'm being frank and that is me. Yeah, nze omuntu gwe saagala sitawanamulira busente bwe. Aba omutima gusigala gukolima ate bwe bakolimira ennyo to developing ambulamu. Ebikolima ebyo abantu babirabanga ebintu ebyokusaaga naye. Yeah, that's why you see people omumulabanga akulakulanye nenga he's struggling with life. Mulanga ina sente naye nga abona. Lwa buntu obutono ennyo nti wali osobola obwetuusa akali no yagala okufuna obutono. At the end mwesanga mulimu n'okuswazibwa. Sente z'omuntu z'olyanga akolima. Yeah, that ne walanye embeera enteeka mu kubeera nga ndi disrespected. Yeah, sigyetaagira ddala. Ensonga lwaki sisalawo kulya sente za muntu nga. Omanya ddi omuntu nti akulaakulanyanga ate olaga nti mu relationship gwe ne sente buli omu alaga gyali bwanja. Omanya ddi. Nze kati omuntu bw'embeera naye myezi 6 gye muwa bwe tuba tetulina kye tweyongeddeeko muleka nanonyi mu myezi 6 oyagala akugatteko. No. Bwe tubanga tutandikidde muzigo ogw'emitwalo 15 nsuubira nti by 6 months wetutuuse bwe mba kyenkugaseko bwe mbanga nsuubira nti ze bwe negatta ku bulamu bw'omuntu nina okubanga nina kyenkwongerako. Bwe tuba tukyali muzigo gwa mitwalo 15 I let someone's son abeere n'omuntu ajja okumwongerayo nange nsobola okufuna omuntu ajja okunyongera. Oyagende mu gwabi. Tuba tulina okubanga tulina we tuweyongedde we tuba tukyali mu kifo kimu. Ndi mu kusevinga saagala kupangisa ya bbeeyi. Kati kiki kyembalinga n'omugamba nti no boboze mu bulamu bwange ng'oyagala in 6 months tweyongereko ngamba nti omanyi tupangisa omuzigo gwa mitwalo 6 like nga tutambuddeko ebyemyezi 2 tutupangisa omuzigo gwa mitwalo 6 nze ze nsobola kati gungambe nti omanyi njagala tupangisa wakirikalo ogw'e10 nze nina enagigino singa nemera mu gw'omukaaga kala ate nawe baggattirako eno oba okulaakulanye baba kuyambe buyambi badde kinaawe anti agambye nti agattako asobola okugattako ne netukulakulanya kiki oba okyogatta ku bulamu bwange kireeta ssente. Of course okugattako omusajja otandika omusasulira rent oba omwonoonyi akatibwako oba okamumazeemu business wide bwe yeba yeetaaga okubeera nga yeyongerako investment well and good kati omwa capital yo yasoboka naye bw'otandika okusasula ennyumba ewaka ng'omukyala oba otandise okuwasa omusajja nze sikikola atise okwalasa tunogateeka mu business n'agajjayo n'agateeka naye nga sizimuwale tegenda osasula tonda abakyala mubakubire mu KBC Lukazi ya peeking out of your character. Nsobira mostly film yali ekwata nnyo ku campus life. Nsobira abawala abasinga manyi batuka campus ne balowooza nti there's something else. Tebachamanya nti bw'ofuluma ebweru it's a different life. Obulamu bwa kutoba. So ogenda kwekanga n'abantu bewasanga ku campus nga temuli n'omugo obuvinze naye mu buli obulamu obwaddala biri muba mukyali mu kusaaga olugendo olunene luli eri wadde muwoza nti osomye for 16 years lubadde olugendo olunene naye gy'olaga yewasinga obuzibu nti olina okweteera ekyokulya ku mmeeza. Wali campus abazadde bali bakola ki bakulabira for those lucky ones nga abazadde babe basobodde obalabirira up to campus.
naye then ekirala lesson gyensuubira abaana gye bayigamu abali balabako ebisebuka oba yena omuntu efujjo ku campus teryetaagisa nga Carlton bwe yali omuntu ng'oyo ndowooza obuzibu gye bwasembera wabulaba teryetaagisa efujjo eringi obwenzi obuli necessary ng'ate olina munaku nedda nze omuntu ng'alina sente ze nze simukana nakola kyayagala naye omuntu akozesa sente ze yakola sente yeyagale naye atalina sente please focus on yourself atalina sente focus on yourself otherwise obojja kusigalanga bw'olyawo. Okay, kale mukyekanga dakiika emu omuntu abalaba first of all, how did it feel ndowooza character y'omukyekango is a little bit bigger okwawukana ku yaako ebisebuka. How did it feel? Of course it was a blessing eyali enjigiriza byonna kubanga paati y'omukwano yo ye paati gye nalowooza nkulinga really ngisobola naye njigezezzaako ne mpulira nti really ngezezzaako. Abantu bakusuubira eki mukyekango? Abantu mukyekango first of all nja bebaza oyawukana kuwaako ebisebuka? Njawukana ndi wanjawulo nnyo nti muno sirina fujjo liri lye nalinina nja kunyuma nnyo era muneesunga ennyo mukyekango ngenda kunyuma nnyo tubebaliza ddala mwebale nnyo okutuwagira banene ekyekango kyamaanyi nnyo kigenda kuba kyamaanyi zanyanga Conrad tali wa fujjo this time round ndi musajja mukakkamu nnyo ndi musajja wa mpisa. Kale sigala kubanga sukano ino ebigambo ebisembayo kute? Ebisembayo mubere tuned ku Simon Official mwongere kusubscribinga like and comment buli bubaka bonna abalabi baffe abalungi Romantic Entertainment please keep watching wona we musinziira byonna kyonna kye mukola kyonna kye musaamu kye tusiima mwe bawagize baffe mwe bakama baffe. Of course mo Kyekango nze Damali bwenzanya nina ne baganda bange babiri nabo mbatereza era kali ka character kavayoko they did a boyfriend